Kati engabane erabika yaganye kadi omanyi ffe twabagamba nti Museveni abadde ne baddiira be bangi nnyo wano parliament eno giraba tukozesa mutwe gwo basobola okutunda oli nakutunda nakulamuza ng'olaba kakati Museveni abadde yeekolera opposition eyiye wano ng'era emisana esamba nenge esamba bisubi gwe nolowooza nti no nti erina kyeyagala okukola ne tuvayo ne tubanyonyola nti abagala enkyukakyuka mulina okwegatta ku Kyagulanyi Ssentamu oba NUP ne tubagamba nti abantu abasinga be mulaba wano Museveni agende enkwezenge kati nalabyeyo n'enkwezenge egamba nti ffe tuli ba DP naye tugenda kuwagira naye to wegatajja wano batuuse geemu zaabwe ne zitandika okubalya so nze ebyansereko saagala na kubyogerako n'empuuga obanga bana yabwe yaganye oba balina ekyabagize kuba mu season gye tulimu buli omu yeegira buli omu yeefuula wa kitalo naye ekikulu kye tubadde nga twagala okugamba abantu kwe kubabuusa nze navaayo wano ne mutandika okugamba ate simanyi muganda munnaabwe nesandika okubagamba nti si bya Buganda abannaffe tetuli ku bya Buganda wabula tuli ku bya Uganda ne tubabuulira nti Museveni asembolinze wano tiimu ye ey'aba opposition era luli ensonga lwaki wawuliranga mu 2026 there will not be opposition here we are standing on our two legs era tumugamba nti eno tiimu ye gye wa sponsoring eno mu opposition yonna tugiraba omulundi guli bateekawo omuntu okushirudinga erinnya lya Kyagulanyi bateekawo omuvubuka bamuyitanga Katumba simwe bumuyita Katumba oye leero bataddewo Kasibante gwe bazanyisiza game oba mukirabe ekyo do you use your common sense the other time they used the Katumba this small boy Katumba oye this time they have used the Kasibante of the lady gwe walaba Museveni so kakati abo bonna ffe tubalaba ne tugaa nti ono bamubalira kino so bongamba ku kyampuuga oyo sagala nakumwogerako ali mu political limbo ne banne buno obubinja bw'abanne obubadde bumutambulirako obanga bana yeyaganye oba atuuseeyo mulimbo buli omu n'asamba munne namugamba ndekambeerewo ndi mulamu tetunaba kukitegera naye ffe fokasi yaffe eri yakwogera ku ebyo ebitugattako ebituleetera amakulu kwe kulaba nga tusupportinga omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nti n'amaliriza okwewandiisa n'okulaba nga tuwa bannayuganda essuubi kubanga ebiseera ebisinga Museveni afuga Uganda ng'obwakabaka bwe Museveni created his monarchy era akulaga mutabani we nti amukwasize mundu akulaga ne muzzukulu amukwasize mundu so it's time to liberate our country from occupation era obudde buno bombuulira nti waliwo bejenti ba Museveni abali mukwekuba amakuli nkugamba ebyo tujja kubiraba mu 2026 akauza akasembe kaliwe kati electoral commission ina abantu abadde besimbyewo abagamba balemeseza okwewandiisa mwakoze obukujukuju bumulisereko bamunyagwa n'abalala n'ekibuzo kyange kiriwo kityo mwengaba MP abatanaba kwewandiisa tekibatiisa nti nammwe muyinza okuba mwengeje muwakanya muntu muyinza ogenda otuuka eyo nammwe ne mulemesebwa edda dongo nemese otya kati MP bamwetaagisa emikono 10 nguletedde emikono 10 manya abasinga mulooza nti MP bamwetaagisa mikono 10 MP bamwetaagisa emikono 10 nguletedde emikono 10 okitegedde sebo era emikono 10 gibulamu emikono 10 na just ekyo nkikubulako n'ekyokubiri olina ogenda no verifyinga before you verify the names you got before you go to electoral commission it is your right electoral commission is not a property of Museveni and the group electoral commission is supposed to serve all Ugandans irrespective of bina byabwe ebyobufuzi so bwe baba bekyanga waliyo b'emikono tejaweze ekyo kirimu ebintu bingi kubanga nze nali badde nsuubira nti baaligenze nga ne baverifying emikono egyo before kati fenga ababaka ba parliament onjagaza emikono 10 kyogamba nkwe emikono 10 nga tegiwera mu mikono 10 I'm just asking era jengena mu firu nenzo ne bwe nkugirayo 15 nenkikuteeraawo tesirinawe kinzijako ne bwajja okwekwasa omanyi mwe bagenda ne babalowoozesa nti ettiimu ya Museveni on this country you are supposed to be at their mercy okulaba oba tebakutemula oba tebakuwamba tusimanyi n'okwewandiisa olina kuba mercy that will stop kasita tuva mu kwewandiisa kuno eno gye baagala okuteerawo nti bafugira mu nkola ye Korea omusajja wa North Korea gye yateekawo nti abuluminga abafamire ye gwe baagala gwe batuga gwe baagala gwe bawamba obugagga ne babutwala that is going to stop naye ebiseera ebisinga abantu abakyusa eggwanga tebaba banene ate tebaba bagagga ate tebakulimba nti waliwo omugagga agenda mu struggle abakuuma property ye abo bonna bola balina embuto eziringa ebisero batya
Bulwala neze what can we lose? Ngafe bwotwaba, what are we going to lose? You have made me subject, you have subjected me to poverty. Abantu bange baba wamba baba temula baba jawo n'okulonda nako kati kwakwegayirira bwegayirizi mutadde electoral commission naye ate tuli ku mase ya regime ebyo byonna bigenda kutuuka ekiseera bikome be bagenda okutemula bajja batemula abo tubaziike abajja okuwambibwa bajja kuwambibwa kubanga these people are not going to stop killing or kidnapping our people. It is a process. Kati kiri eri ffe gye tuli banansi okugamba ekimala botemula temula bowamba naye nga tulina okuteeka kunanka. Uganda is not North Korea. Uganda is a republic. Kakati botandika okumbuza ate namwe ababaka ba parliament mujja kuba ku mase mbweri waliwo akabinja akagamba oyo muwandiise oyo tomuwandiisa. Who told you that parliament is the end of everything? Oyinza n'okuba nga onkolera we y'ekifo ekirala ekinene buno obufo bwa parliament buno olowooza yeggwanga genda olemesa abantu be okwewandiisa olyoka olabe this country belongs to Ugandans. Ate gwe olowooza nti okununula eggwanga mulowooza kutunuulidde wali buno obufo buno genda okwewandiisa. Okununula eggwanga is a process. Ffe tetuli baddu ba abantu nga mwe batuuse okubalowoozesa nti mu ggwanga mulimu akabinja aka owninga ke kasalawo oba weewandiisa oba teweewandiisa ne kasalawo oyo tumutemule ne babatemula ne musigala oyo tumuziise oyo tumwambe oyo bamuwambye. Ebyobugagga bya bututwa ebyo byonna twagambye mu 7 bigenda kukoma. Bootemula nga mubatemula tubaziika. Bawamba nga bubwatwala naye nga ffe tusigadde tuli ku kozi oba otemula bameka ekyo tekikyatutiisa olwaleero ne bwokwata ababaka ba palamenti n'otemula 100 oba otemudde 2 oba otemula ba mukyalo oba owamba bya bugagga byani oba okola fujjo lifaanana litya oba mwetegeka kulemesa baani okwewandiise ebyo tebikyatutiisa kati tulina focus emu kulaba nti tununula eggwanga lyaffe waffe Western Uganda. Omusajja omulwanyi ennyo. My brother, I'm so grateful. Thank you, my brother, for all you have done. Njagala ngagobere hayirake Vice President, Vice President. Waliwo Deputy Secretary General Mukyala wa Tentena, Deputy Secretary General. Ono yamyuka General Bigirwa Moses. Kibiina kya ggwanga lyonna tulina Chairman wa Electoral Commission Professor Namala. Buli omu wali awalikirawo. Professor Namala is a political juggernaut. A juggernaut kimotoka kinene kitambula omusindo oguwulira. He's a political juggernaut. Say to my brother. Ono yali musomesa wange ku senior 6 ne senior 5. Yes, he also has public communication and propaganda. Thank you, my brother. Ndagala in the same vein ng'endera hierarchy mbanjulire twina team eyitibwa the president of the RPP General Mutasa Kafero ye yali commander wa youth brigade top brigade nabeera president wa RPP ekibiina General Moses kye baatutte ne bakimujjako ne bateeko candidate waabwe kubanga yababuuza akabonero k'empologoma kaffe lwaki mukakozesa bwe yabatwala mu kooti bamugoba bugobi ekibiina kye ne bakitwala ali wano alumbye okulwana naffe ne bakandesi wona aba RPP bonna tugenda kulaba nga tuba sebo secretary general nga babetinga mbateeke mu common man's party. Njagala nyanjule abakulu abava mu operations abakola General Semindi Asadullah muyimirire wali ababiri tugenda kubawula abantu tubalage who is in charge of what. Semindi Asadullah Mutazindwa Nkonga aliwa Sultan deputy baina nomu it is a team badi waliwa tuina operations organizing department ya feri ebitongole bisatu ne kumande mujabitegeera. Semindi Asadullah beka wepe mumanyi Semindi kamanda kuva ddamu 2010 nga kamanda si wa kusaka. Mutazindwa sweet cake mumumanyi Mutazindwa namuwage njagala ogenda mu maaso nyanjule chairman wa Bunyoro region please step forward. United we stand. Ono advocate Mulambo wa High Court Council Mulamba Council Wandera. Thank you my brother. Yalese mikono gya Bunyoro jonna 100%. Fe tuli gwanga lyonna border to border muleke kutuzanyirako. Just take it. Njagala kwanjula secretary wa Toro
Council ibara lyawe ni ndiye no empako arali bagambiri ibara lyawe amabara gange nibanyeta Mugenyi Kisoro Joseph ne papa yanga arali Toro Region CMP ono naye advocate munamateeka Council Nathan aliwa jangu omanyi saagala muzanyire ku kibiina kino neera electoral commission adensitunulira n'enseka tuyina balooya bwe tukuba olukiiko banyuza kisaawe kyennakivubo abakyala mwenna omusajja yansuulira omwana bakola ki banzibako ebintu bya famire ono erigo advisor w'ekibiina jangu akuwolereze buweerere free of charge tugenda kubabulira ofisi ye watuula his our legal advisor Council Nathan deputized by our MP Machinde Sabagabo Nsamba aliwa Council Nsamba jangu abalabe abantu bajja kubeetaaga services zamu Council Nsamba alazeewa waliwo omuntu ayisimbye Machinde Sabagabo sebo tujja babulya chambers zigenda okubeera ziri mukungulwawo ajja kubabulya mumusanga bamemba zaffe ba CMP mwetaaga okufuna services kuweerere Council jangu Council Sumaiya advocate wa High Court of Uganda Mayor Machinde omuntu anyoma CMP ngoloza kintu kyakusanga jirumbo jajiwulira oba oyita byakusanga Council jangu Council wabulira amanyabo Timothy Lule Luberenga Kyadondo East abe Kyadondo East bampadde erinnya eryokubeera transformer kubanga nze ngenda okutransforminga Kyadondo East ono naye munnamateeka is an advocate of the High Court of Uganda baloya tulina kizibu kya bwongo wano kyekitusumbuwa tunoonya bwe tumukwatakwatamu obutatabuka nnyo Dr. Jangu Dr. Muganza he is a doctor of computer science. He holds a PhD. Abadde akolera Europe, MP waffe aze kwesimba Butembe. Njagala okubanjulira chairman wa Kayunga webendo bende eryo Greater Mukono, chairman wa Greater Mukono ngate treasurer wa Kayunga district. Muze yimirira ko Sheikh Haji Twahaba kulabe. CMP! Njagala okwanjula w'abakyala Madamu Nambuya Esther Chebe Nambuya Esther Chebe yali ne mby'olusaniya lwe babagambye wano Secretary General wategeka neero olusaniya lwoweeruli wano lwoweeruli muwawule lwoweeruli olusaniya embuto muziwawule njagala okwanjula Treasurer General jangu anakata njagala okwanjula Treasurer General Lukwago Musa amatagatafa ensimbi zaffe zonna yazitereka I'm so grateful my brother mulimu gwakoze gwamaanyi nnyo I'm so grateful nga we tugenda maaso njagala okwanjula chairman wa Kawempe ate vice chairman wa Kampala ono naye ranking officer agenda akula madaala bamuyita mukulu zigwa n'emiti my brother I'm so grateful thank you very much my brother njagala okutwala omukisa guno okwanjula Mathias Mulumba MP2B Machinde West CMP olusaniya lunene naye lulina okugwayo ate kano this is just a drop in an ocean because the neke affair bifaana mu bibiri hoping that njagala okwanjula Councillor Road Councillor Machinde Sabagabo ye mukulu kagulire ayina emiruka gyatwala Machinde Sabagabo emikolo gye tulina egyamangu wetumala manifesto launch tugenda kugula office Kamuli tugulonkinge campaign Machinde ono ali mu Machinde si Machinde Sabagabo tugenda kulonkinga campaign Machinde mwena tugenda bayita Mayor Sumaiya ne bakansala abe bonna tubalonkinge kubanga
campaign gye tugenda okukola abantu bajja kutokota ebyenda. Okay, abagenyi bonna bajja tubaniriza. Ono kansala Ssekaggya Sulaiman abe Makerere tumumanyi. Nze kansala Ssekaggya Mbwate kama mumanyi nkuyegete sabo bazanya nengo. Munyagwa oye. President waffe oye. CMP united we stand. We are going to stand together to unite our country for God and my country. Jagala kuita kansala Nava ajja kubemu omubala gw'abadda. Sorry. Kansala Nava ajja nkomawo nkuyise lwa mubala gwokka then nkwogereko. Oli asanga ne bwayise kwensaasira. Gana amache bajja kutuwulira. Njagala Monica aliwa, Farida aliwa, Sumini aliwa, baloya abatagenda ku law school mujje. Tewali bewooza naawe. Babalega jje. Bakanso batagenda ku law school. Bakanso bano bakoze omulimu munene. Omulimu gwabadde basula wano mu office ku verifyinga mikono kulaba nti omutuufu gwe bayisaawo. Mbebaza, my sisters, I'm so grateful. Thank you very much. Basebo ne banyabo. Protocol job service. Njagala okubategeeza. Ffe nga CMP tetuli wano tulina omulala naye gwe tuvuganya okujjako President Museveni ne government ye. Lera njagala okubasaba mwe bakamanda baffe temukozesa nnyo maanyi kulumba bibiina birala bivuganya President Museveni. Don't do that. Kijja kuba kwonoona budde. Ffenna CMP, NUP, FDC, ani ffenna tuli basibe. Nze bansibako mukomera. Bwe bakusiba mukomera mubaamu Katikkiro ne RP. Ba RP baba bika bibiri. Mwamu RP Boma ne RP Cho. Akati Katikkiro RP botuka mukomero la olozanti muntu wa amaanyi. So alagwe mwana jangu soko je wano gwe dogo. Jangu wano. Wakoze eki tunyonyolemu. Soko gendo naabe. RP Cho oya naabe. Nogendo okunaaba. Nokomo RP tasula kumpi na walika buyonjo mukomera. Abeera mukasonda nga waliwo akafaliso bakabulangiti. Obungi bwe babuleetera mu kidomolanga kisale. Anyo ebikopo nga 8. Ate babuleeta buleesi awo. Kati RP azimba n'olowooza mbu RP muntu w'amaanyi oba tomanyi byakukomera. Ng'oyagala okutegeera nti RP musibe munno bintu bibiri. Bakuba akadde foreign mwera mufukamira we muli na RP abafukamidde. Ng'oyagala okutegeera nti RP temuli bulijjo esawa y'okubaggalira etuuke mwena muyingira eddakiika egi. Kaakati bino be muwulira mulinda wa opposition manyani temuli. Musibe munnaffe just ba RP Cho, RP Boma, RP biki ffenna tuli basibe Mwami Museveni atteeka ku mpingo. So tuleka kwononera budde ku basibe bannaffe. Tonotono mu kuwandiisa ekibiina kino okufuna certificate yakyo okunoonya emikono mu Uganda okuwandiisa president waffe n'okunoonya obunoonya miliyoni 2 Electoral Commission zeeyagala. Njagala okubategeeza tesi tuyise mu y'amaanyi era nekye tugoba tujja kituukako kubanga obukodyo obusooka twabufunye. Ekyokubiri, Common Man's Party kyekibiina kyokka mu byafaayo bya Uganda nga kikubwa ebibiina byonna ebiriwo. General Kaguta Museveni atukuba ne tiimu ye. Ne bannaffe be twasanga mu field nabo batukuba ne tiimu yaabwe yonna. Kati bakitegeeza ffe batuufu. Kubanga lwaki General Museveni atukuba ate nammwe baali badde bapatana nawe mutukuba. Kitegeeza waliwo engabana y'obuyinza ebaddewo wakati wa General Museveni ne bannaffe tusanze mu kisaawo. Twagala okubategeeza nti tetutidde bivumo byammwe, tetutidde kutyoboola kwammwe,
eno Common Man's Party etegeeza muntu wa wansi. Ku Monday tugenda kola emirimu ebiri. Tulina omukolo omunene gwe tugenda okuba mu kibuga ky'e Kawempe e Katanga oba e Bwayise, one of the two. Tuyinza okukuba e Bwayise kubanga kino ekibiina kya muntu wa wansi tukiyita Common Man's Party. Tugenda kulaunchinga manifesto yaffe ekwata ku muntu wa wansi. Ku Monday tugenda kulaunchinga fundraising drive. Mulwanyi jo nenkuba yamukubye lero omusana kagumooche. Ku Monday twagala okutegeeza eggwanga tugenda kulaunchinga ebintu ebyo ebibiri. Tugenda kulaunchinga manifesto yaffe ekwata ku muntu wa wansi. Twagala ensi etegeere twogera ki ku muvuzi wa boda boda, polisi yaffe eri ki ku mutaka oyo ali mu industry eyo. Twagala okwogera ku makanika oli owa wiruspana, okay, gwotwalire moroka ng'eriko akantu katinitini akafudde n'omaliriza ng'eriko ebirwadde bingi. Lwaki embeera eyo weeri mu galagi? Twagala okwadressinga issues kubanga tuli ba common man. Kino kye kibiina ky'omuntu asemba wansi ku ground. So tugenda okwadressinga issues, real issues eziri mu kuaffectinga omutaka asembayo wansi ku ground. Tugenda okwogera ku mukyala single mother alina abaana bana, buli maama alina taata we. Lwaki? Eyo ensonga nkulu nnyo. Lwaki nga tekuba taata abo abana tekuli taata ali willing kusasula school fees? Maama n'asigala nga ye maama era nga ye taata. Kubanga eno Common Man tugenda ku addressinga issue z'abalimi. Uganda eri green, Uganda history wayo wa bya bulimi. Tukoye ebisongasonga General Museveni byajja nabyo sijui CS3 TS3 ensonga ejaliwo mu G6 nakati azinyumya ezo twazikoye. Twagala kati kwogera ku nsonga ekwata ku mulimi weka muli ow'ebikajjo. Lwaki ebikajjo bye si asalawo price? Ffe nga Common Man polisi yaffe eri ki ku nsonga eyo? Kubanga tugenda kuraninga campaign ngeri issue based campaign, nga campaign ya nsonga si ya bivumo. Kubanga Mwalimu Museveni ffe tumuvumye emyaka 25 tavuddeeko. Mwalimu Museveni tumwekalakasizaako emyaka 25 tavudde mu ntebe alemeddeko. Mwalimu Museveni tumusoozezza, tumunyigidde, tukoze buli kintu mu myaka gino 25. At least nze ne president waffe gye tubadde mu kisaawe tavuddeeko. Kakati twagala eno Common Man's Party mugitwale ng'eryato lya Nuuwa. Eryato lya Nuuwa mulijjukira mu byafaayo? Nuuwa yabajja eryato n'agamba abantu nti bannaye ekijja tekijja kubeera kyangu. Omugezi yalikoze eki? Yalirinnye eryato lino. Abantu ne beegeziwaza mu biseera ebyo ne balowooza nti byayogera tabitegeera. Ne basigala eyo mu bibaala, ne basigala eyo mu bisiiguusi, ne basigala eyo mayumba gaabwe ag'amaanyi. Nuuwa n'atikka abantu n'abatwala be baawonawo. Kakati naawe abadde alowooza nti Common Man's Party erabika tenafuna na following. Common Man's Party kasita owulira obuwulizi kagambo Common Man nga gwe muntu asembayo eyo wansi, sebo oba nnyabo tolinda kuwandiikira okujja okutwegattako. Eno ye nnyumbayo. Jangu olinnye eryato lya Nuuwa nga telinasimbula. Kakati wano mu Uganda kibiina kye kirina programu ey'omuntu wa wansi. Kibiina kye ekirina identity ey'omuntu wa wansi. National Resistance Movement. Omuntu wa wansi ali luddawa mu kibiina ekyo? Forum for Democratic Change. Which kind of word is that one? Omuntu wa wansi ali luddawa mu ekyo ekibiina? National Unity Platform. Uniting what?
njagala tubeere kiriya omuntu wa wansi ssebo tukugamba lekerawo okwerimbalimba ekibiina kyokka ekiri ku mulamwa gw'omuntu wa wansi ate ng'omuntu wa wansi akola ebitundu 9 ku buli 100 mu Uganda. It is the common man's party. So tubasaba mujje mu bungi temulinda muve mu binyumo bye mubaddemu kuyisa bivulu awatali nsonga. Webale nnyo oyo ye common man gwe tuliko. Mujje tugate amaanyi, mujje tugate ebirowoozo, mujje tugate obusobozi, tutwalaganye omusajja tugabane ekintu. Mu Uganda ne mu East Africa ne mu nsi yonna Common Man's Party kyekibiina kyokka ekirina akabonero. Kino kyogera nina mwegendereza nnyo. Fefeka mu nsi yonna twabikula ebitabo bya political science ne tubimalayo ne tuwebuuza ku baprofesa nga tutandikidde ku waffe yennyini Profesa Namara ne tuwebuuza ku baprofesa abali wabweru w'eggwanga tewabangayo kabonero ka byabufuzi bukyanga Yesu ava ku nsi kakwata ku muntu wa wansi ng'aka akolusaniya mukikubireko mu ngalo. Ffe tulina akabonero akajjayo ebirowoozo byonna Uganda bye waalyogeddeko. Olunaku lwajjo waliwo munnamawulire yabuuzizza pulezidenti waffe nti you have not talked about the Buganda question. Mbadde mbagamba nti babuuza pulezidenti waffe nti nga toyogedde ku Buganda. The Buganda question is still standing. Naye ansa y'ekintu ekyo eri mu kabonero kaffe. Buli kitundu kyonna mu Uganda kigenda kuganyulwa, kigenda kuleetebwa ku lusaniya. Twagala omukono gw'ebusoga gutuuke ku lusaniya, omukono gw'e Buganda gutuuke ku lusaniya, omukono gwa Nkole gutuuke ku lusaniya, omukono gwa West Nile gutuuke ku lusaniya, omukono gwa Kyoli gutuuke ku lusaniya, n'ebitundu ebirala byonna. Tewaliwo atagenda kulya mu gavumenti yaffe kuba ebyobufuzi kulya, ekyo nakyo mukitegeere. Tewaliwo atagenda kulya mu gavumenti yaffe. Ekibiina kyaffe kyabagabuzi ne wano olusaniya lugenda kutambula mugumeemu katini. Abateesitesi bakola ki? Abateesitesi banaatera okikutula. Tukooye ebibiina ebikodo, abakulembeze bayoola ssente, we balinnya ennyonyi, we bakola ki, we bezimbako obuyumba, we bawasa abakyala, we bakola ki. Wano n'omuceere tukugabula ng'akalombolombo kaffe gye tunaba lutuuse mu State House. Ensonga zigenda kubanga buli omu akoze eki, nga buli omu akwasaganya. N'olw'ensonga eyo mbadde n'okugyawo ebigambo ebyo ebitonotono nga wetuteekateeka pulezidenti waffe okujja okumaliriza buli kintu kyonna kye twogeddeko wano. Bassebo ne bannyabo mbakubiriza ku Mande mujje mu bungi nga tuggulawo nga tutulonkinga manifesto yaffe, ate bwe tumaliriza activity eddako ey'okubiri ejja kubeera mu bitundu bya Eastern Uganda, era nakyo tujja kubawulira biki bye tugenda okukolayo. So tweyanziza nnyo mwebala okujja bassebo ne bannyabo, tubaagaliza olunaku olulungi. Kale mbeyanziza nnyo ssebo Mr. President nga bw'ojja atwegatiddwako omulwanyi omulala MP wa Kyaddondo East addako. Ssebo wuubira ku bantu, weebale nnyo, weebalire ddala. Abantu bandenga bagamba mugenda kusimbawo baani nga temulina ba candidate. Ekisooka nze kennyini Mr. President kankuwe report eno. Nze agenda okukwatira bendera mu Kamuli municipality ssebo. Era kankuwe report eno. Kamuli municipality ina divisions 2. Zombi zirina ba chairpersons ab'amagombolola ago abali ku lusaniya. Kamuli municipality erina meeya ku tiketi y'olusaniya. Kamuli municipality bakansala abakiika ku municipality bonna twabasimbyewo. Bakansala abakiika ku division 2 ziri parishes 10 bonna twabasimbyewo. Ate tetwakomyawo n'abakiika ku district nga bava mu magombolola amalala okuva mu Kamuli nabo twabasimbyewo.
njagala okutegeeza nti Iganga tulinayo meeya mwami Mivule mutero mulaba ku TikTok eyakuza empaka ye Fraga Beara wa Common Man's Party kuba meeya we Iganga. Ate Mr. President kankubulireko nti kubabaka ba parliament ate buli constituency yonna at least mu Busoga sub region tugenda gisimbako omuntu ng'ogyeko omukadde waffe kuba abe Busoga baatusabye mukadde waffe Kadaga gwe tuba tutaliza mu nsonga eyo position yabadde yeeri naye tujja gidiscussingako ng'ekibiina n'olw'ensonga eyo abasambi twasimbyewo bangi nnyo bwe tugenda baparadinga ano nga tufunye cadets meeting wano ku headquarter namwe kenyini mujja kulaba ng'ekintu kitambula bulungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mr. President, let me take this honor and the opportunity to invite you to come and address these people and the press at large. Mwebale nnyo, mwebale ddala.